bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze nsi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Baana bakatonda omweno mungi mbalamusaako nnyonyere ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Mukama atukuumye atulabiridde natuusa nate n'olunaku olwaleero nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Kwebaza ggwe nno yeekuumidde ku bigambo bya TBN TV. Nsaba Mukama akuwa omukisa era ekyo tusaba mu byonna kwe kulaba nga ggwe nange tweyongera okulongoosebwa baana bakumeza bwakabaka bwe tusangibwe ku nnyanja endabirwamu ffenna nga tuwangudde era nga tusaanye. Kawungezi akaleero nate tukomyewo okweyongera okuyiga nga bwe twalabye ku makya Sande engeri gyegenda okutambulamu. Kawungezi akaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti enkuba ey'oluvannyuma n'eddoboozi, the latter rain and the loud cry. Mu kitabo kino ekya Yoweeri essula ya 2 olunyiriri olwa 23 Bayibuli egamba nti kale musanyuke mu abaana ba Sayuuni era mujagulize Mukama Katonda wammwe kubanga abawa enkuba eya ttogo mu kigera kyayo ekisaana era abatonnyeseza enkuba eya ttogo n'enkuba eya ddumbi mu mwezi ogw'olubereberye. Ono si mulala imbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin okuva mu Namasuba area mu Najjanankumbi district. Kansabe gwe nange tuwombeeko olw'okusaba. Katonda waffe omukulu omugulu tuwadde omukisa guno okujja maaso kuno mukubeerawo okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsaba n'akawungezi akali Mukama nga bw'otuleese kwata ku magezi kaffe n'okutegeera kwaffe ebigambo byonna etugenda okuyiga leero bisobole okuzimba okukubiriza okutunenya okutusembeza tusobole okufuusibwa n'okukyusibwa tuwoleke ekitiibwa kyo eri abangi kuwa Yesu Mukama waffe. Ameena. Mu kitabo kino ekya Yoweeri essuula ya 2 olunyiriri lwa 23 Bayibuli egamba nti kale musanyuke mmwe abaana ba Sayuuni nti era mujagulize Mukama Katonda bwe nti kubanga abawa enkuba eya ttogo mu kigera kyayo ekisaana era abatonnyeseza enkuba eya ttogo n'enkuba eya ddumbi mu myezi egy'olubereberye. Bwe tubanga gwe nange tuli bakutwala njiri mu biseera bino eby'enkomerero, njagala otegeera omanye mugano mwennyinaza mpuliriza twetaaga okuba nga tubatiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'onaasoma Bayibuli mu kitabo kya lubereberye kya Yokaana essula ya 3 olunyiriri olw'okusatu paka ku lwokutaano mu mboozi Yesu yayogera ne Nikodemasi. Yesu agamba Nikodemasi okuggyako omuntu ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemasi n'abuuza nti kiyinzika omuntu omukulu nga ye okuddayo mu lubuto lwa maama we azaalibwa omulundi ogwokubiri? Yesu n'amugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Bwe twogera kuzaalibwa amazzi mu mwaka 16 Bayibuli egamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Ebigambo ebyogerwa mu kitabo kya Yokaana 3 olwokutaano n'olwokusatu ebinnyonnyola okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, okuzaalibwa amazzi kitegeeza kubatizibwa n'amazzi. Era okuzaalibwa n'amazzi kuno kyetaago okusinziira ku Bayibuli kubanga singa kyali kyetaagibwa Yesu teyandikikoze, teyandituwadde kyakulabirako mu kyo kubanga talina nsonga y'amazima yonna lwaki oba oli abatizibwa. Naye bw'ajja eri Yokaana omubatiza Matayo 3 amugamba kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu era bw'atyo Yesu n'alyoka abatizibwa Yokaana eyali amaze okugaana. Mu ngeri y'emu Yokaana 3 olwokutaano Bayibuli egamba nti omuntu bw'atazaalibwa na mwoyo. Waliwo obubonero bungi bwe twogera ku kuzaalibwa n'omwoyo twogera ku kubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu, okukyuka conversion. Era bw'onaasoma Bayibuli yo basobola waliwo ebintu bingi ebyogerwako mu Bayibuli. Njagala otegeera omanye ebigambo bino nti singa weewaawo Yesu yafa ku musaalaba era n'amala n'agenda mu ggulu n'okuzuukira n'azuukira Yesu, naye singa tetwaweebwa Mwoyo wa Katonda twandibadde ng'okulokolebwa kwaffe tekuliiwo. Olw'ensonga basawo nti Mwoyo Omutukuvu ono atuweebwa yatulumiriza, yatukulembera, yatusembeza okumpi ne Mukama. Azze akola omulimu mungi mu biseera bingi. Mu Yokaana 16 Bayibuli egamba nti alitulumiriza olw'omusango, olw'obutuukirivu n'olw'ekibi.
naye mu ngeri y'enjawulo ebyawandiikibwa bijja binnyonnyola okusinziira mu Yoweeri 2:23 Bayibuli egamba nti kale musanyuke mmwe abaana ba Sayuuni era mujagulize Mukama Katonda wammwe nti kubanga abawa enkuba eya Togo mu kigera kyayo ekisaana era batonyeseza enkuba eya Togo n'enkuba eya Ddumbi mu myezi egy'olubereberye. Weewaawo enkuba etonnya ne mu nnaku endala newankubadde tebeera season early rain ne latter rain. Bayibuli mu kiseera kino ekozesa ekifaananyi eky'enkuba nga bw'olaba mu byawandiikibwa nti mulimu obubonero bungi obwogerwako ng'omwoyo. Gamba Yesu bwe yali abatizibwa Matayo 3, Bayibuli etulaga nti Yesu oba Mwoyo Mutukuvu yajjira mu kifaananyi eky'ejjiba. So bwe twogera ku jjiba kabonero akoogera ku mwoyo. Waliwo engeri nnyingi Yokaana bwe yali ayogera ku Yesu yagamba nti yajja ennyuma wange abatiza na muliro. So kitegeeza nti omuliro kabonero akasonga ku mwoyo. Naye mu ngeri ey'enjawulo amazzi nago googerwako ng'omwoyo. Bw'onaasoma Matayo 2:5 ojja kukizuula ojja kukitegeera nti waliwo olugero lw'abakazi embeerera abawala 10 5 bagezigezi n'5 basirusiru ekifuula abagezi lwa nsonga nti mu ttabaaza zaabwe mwalimu amafuta naye ate mu ngeri y'emu baalinayo obusumbi mwali batadde amafuta nawo kabonero akasonga ku mwoyo. Mu biseera bino ebikomera mugano mwenyenaza mpuliriza njagadde otegeera omanye nti Bayibuli ekozesa olulimi olw'agriculture okunnyonnyola n'okututegeeza nti ng'abatume ba Mukama waffe abaaliwo 12 bwe baafuna n'abalala bwe baafuna enkuba ey'olubereberye naffe bwe tutyo mu kiseera kino eky'enkomerero bwe lubanga tuli bakweteekaleka okukomako ku Kristo omulundi ogwokubiri n'okubuulira enjiri ya Mukama mu maanyi twetaaga okubatizibwa omwoyo twetaaga okufuna enkuba ey'olubereberye. Mu kitabo kino bwetegereza Bikola Batume essula ya 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna Bayibuli eyogera ku ekyo ekyaliwo enkuba ey'olubereberye bwe yajja eri ku bayigirizwa ba Mukama waffe. Bayibuli egamba nti awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kitya mu kifo kimu. So tulaba nti ebimu ku ebyo byetaagisa okufuna enkuba eno oba okubatizibwa omwoyo nga bwe kyali mu kkanisa y'abatume ba Mukama waffe kwe kubanga baali bumu. Olwokubiri agamba amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Bw'oneeyongerayo n'osoma ebigambo Bayibuli mu kitabo kino ekya Bikola Batume essula ya 2 olunyiriri olw'okusatu agenda maaso n'ayogera ebigambo bino ng'agamba atya agamba bw'ati. Bayibuli egamba olw'okusatu agamba ne kulabika ku bo ennimi ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanulwa okwogera ennimi endala ng'omwoyo bw'abawa okuzoogera. Tulaba nti akabonero ak'omuliro ennimi ez'omuliro ezibatuddeko mu ngeri y'enjawulo ne bafuluma ne boogera ebigambo eby'amaanyi. Era mu Samoni eno tulaba omuddu wa Mukama Peetero Mukama ng'amukozesa n'ayogera eri Abayudaaya abaali bava mu Yerusaalemi abaali bava mu Diaspora Palestinian Jews n'abalala abaali bazze mu kwetaba mu kusinza ku feast eno eya Pentekoote. Era mu Samoni emu bweti Bayibuli etegeeza nti 3,000 ne zibatizibwa. Weewaawo waliwo condition ezaaliwo abaddu ba Mukama kabona okusobola okufuna enkuba ey'olubereberye. Ngeri ezimu ku zo kwe kubanga baagenda mu kisenge ekyawaggulu ne beeyawula ne basaba ne bajjawo okwesalamu. Bassebo ne bannyabo bwe tuba tuli bakuweebwa nkuba ya lubereberye bitegeero bimanye. Bwe tugenda mu agriculture oba mu byennima enkuba ey'olubereberye tumanyi conditions ezeetaagisa olw'okumera kw'ensigo nti weetaagisaawo enkuba weetaagisaawo ebbugumu weetaagisaawo oxygen weetaagisaawo weewaawo si bisatu byebyo. Naye mu byetaagisa bino enkuba nga mweri enkuba ey'olubereberye ne bw'enaatonnya etya naye nga ensigo teyamera. Enkuba ey'oluvannyuma ne bw'enaatonnya etya naye ng'enkuba ey'olubereberye teyatonnya kitegeeza tebigeza kitegeeza kimu kino kitegeeza tewaliwo ngeri ndala yonna gwe nange gye tugenda kufuna nkuba ya luvannyuma latter rain okujjako bassebo ne bannyabo nga gwe nange tufunye enkuba ey'olubereberye.
ng'abayigirizwa ba Mukama waffe bafuna okubatibwa kwa Mwoyo ne bagenda mu maanyi ag'ekitalo okubuulira enjiri. Abantu bangi 3,000 ne babatizibwa, abantu 5,000 ne babatizibwa, abantu multitude bwe nabadde nenywereza kika multitude kyalaze gibanga omutwalo gumu n'okudda waggulu. Ekkanisa neekola ku sipiidi eya waggulu ne bakola ebyamagero. Obwakabaka bwa Roma newankubadde bwonna tuna documentary ez'enjawulo ojja kulaba nti obwakabaka buno bwa Roma mu biseera ebyo bwali bwakabaka bwali bujjudde okutirimbulwa, bwali bujjudde obukaba, bwali bujjudde obwenzi, obuli bw'enguzi, omulugube. Tebafiirangayo ku misaayi gy'abantu kubanga abamu bw'ona atunuulira ebyenjawulo documentary ezoogera ku bwakabaka bwa Roma ojja kulaba tibakwatanga n'oluusi ne bakwata abasajja b'amaanyi bwe bayitanga ba gladiators ne babateeka mu bisaawe ne balwanagana bo nga bebasanyuka. Naye kyasobose ekkanisa ya Mukama waffe mu biseera ebyo okusobola okuyimirirawo mu kiseera nga basinga obungi bonna battibwa. Ne bwe tusomako ku 12 eyafa natural death yali Yokaana omubikkuzi, John the Revelator ayogerwako mu ngeri enjawulo nga newankubadde basooka ne bamwegezaamu ne bamusuula mu ppipa ya butto obwokya n'alemererwa okufa kyava atwalibwa mu waŋŋanguse. Ekyabayamba okuyimirirawo kwe kubanga bali baweereddwa enkuba eno ey'olubereberye. Era kuzimu ku condition kweze zeetaagisa bonaasoma Bikola Batume Ssuula 3:19 Bayibuli tugamba nti kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwamu mu maaso ga Mukama bikole bitya. Tegeera omanye abantu bano okutegeera obubaka bwa Kristo obwasooka obw'olubereberye ng'oggyeko Yokaana Omubatiza Yesu gwe yakozesa n'okugibwako kw'Omwoyo. Naye tulaba nti mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu Katonda yateekateeka abatume bano ne bagenda mu maanyi ag'Omwoyo okubuulira enjiri eri abantu bonna. Era mwana tekyewuunyisa bonna asoma mu kitabo kya Bikola Batume 17:6 Bayibuli egamba nti n'abavuunisa ensi n'eno bazze. Baasobola okukola byonna okubuulira enjiri, basobola okubeera abawanguzi mu byonna, basobola okuba newankubadde baali mu maaso baali batambulira mu kisiikirize ky'ekiwempe mu kiwempe ky'ekisiikirize eky'okufa. Abatume ba Mukama waffe bagenda mu maanyi ne basaasaanira ensi ne babuulira enjiri, abantu bangi ne babatizibwa. Owulira ebigambo bino ebisangibwa mu Testimonies volume 8 olupapula 21 paragraph ya 2. Ellen White yawandika n'agamba the outpouring of the Holy Spirit of the Spirit in the days of the apostles was the former rain. Okuweebwa kw'enkuba oba okw'Omwoyo Omutukuvu mu biseera by'abatume y'enkuba ey'olubereberye. And glorious was the reason. Ebyavaamu mwanattu byali byewuunyisa. But the latter rain will be more abundant. Ekyewuunyisa kye kino mu biseera ebyo baakola ebyamagero bingi ne batuuka n'okuvuunika ne batuuka n'okuba nga bawogerwako okuba nga bavuunika ensi. Bonaasoma version ey'enjawulo gye bayita New International Version ng'osoma Bikola Batume 17:6 ojja kulaba nti boogerwako ng'abali bakoze trouble mu nsi gye bali batambuliramu. Bapeetero ne bagenda mu bifo eby'enjawulo ne babuulira enjiri. Tulaba Pawulo ne Silas, Barabasi n'abalala bagenda maaso ne babuulira enjiri. Batimoseewo bagenda maaso ne basaasaanira ensi ez'enjawulo ne babuulirayo enjiri. Obukristaayo ne butandika. N'ebyafaayo bitulaga nti abantu bangi bajja nga baagala okwegezaamu nti omusajja omu yawandika n'agamba nti ye yali Voltaire yali agamba nti eddiini yatandikibwa abantu 12 nti ye omu amala okugisaanyaawo naye byamulema. Ne kaakati tuli mu billions and billions. So n'olw'ensonga mwananyiriza mpuliriza tegeera omanye nti mu ngeri y'emu Katonda nga bwe yaleeta enkuba ey'olubereberye agenda kuddamu atuwa enkuba ey'oluvannyuma. Naye tegeera omanye nti mu agriculture oba mu by'okulima singa ensigo tefuna nkuba ya lubereberye esembayo terina kyekola etya, terina kyegasa. Mu kitabo kino kye bayita Testimonies to Ministers and Gospel Workers olupapula 5:7 agamba bw'ati. At no point in our experience can we dispense with the assistance that which enables us to make the first start. The blessing received under the former rain are needful to us to the end. Nti emikisa gye tufuna mu kuweebwa enkuba ey'olubereberye tugyetaaga ne paka ku nkomerero as we seek God for the Holy Spirit. Nga tunoonya Katonda okutuwa Omwoyo. It will work in us meekness. Kijja kukola mu ffe okutuwa obuwombeefu. Humbleness of mind, obukakkamu bw'ebirowoozo. A conscious dependence upon God for the perfecting latter rain. Wuliriza, twetaaga okuweebwa enkuba ey'olubereberye, former rain.
ng'ensigo bwe yeetaaga enkuba ey'olubereberye okusobola okumera n'okuvaayo mu ttaka, bwe tutyo naffe bwe twetaaga enkuba ey'olubereberye. Lwaki tugyetaaga? Olw'okututeekateeka, olwakibanaye, olw'enkuba ey'oluvannyuma. Bw'osimba kasooli n'amera, yeetaaga enkuba ey'oluvannyuma okusobola okuba ng'amulisa. Bw'osimba kasooli n'amera, kyetaagisa enkuba ey'oluvannyuma okwengera. Ye obadde okimanyi mwana ttu nti n'effene n'ebibala ebirala ebiringa ebyo byengera nnyo mu kiseera eky'enkuba okusinga mu kyakasana. So ekigendera ky'enkuba eno ey'oluvannyuma yakuyambako mu kuteekateeka abantu olw'okumako Kristo omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. Bayibuli kyevudde tugambye mu Bikola Batume 3:19 nti kale mwenenye mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwamu mu maaso ga Mukama bikole bitya? Bituuke. In other words, okwenenya n'okukyuka n'okufuna omwoyo wa Mukama byetaago ebyetaagisa okutuuka mu kiseera eky'okuwummuzibwa. Biri kyava agamba naye atume Kristo eyabawulirwa edda ye Yesu. Enkuba eno ey'olubereberye, enkuba ey'oluvannyuma yeetaagisa olw'okusobola kubanga gwe nange muganda mwenyanaza mpuliriza tusobola okuba nga tweteekateeka okukoma Kristo omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. Njagala kutwalako wano mu kitabo kyakubikkulirwa essuula ye-14 olunyiriri lwe-14 ku lwabiri. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba ne ndaba era laba ekiro ekyeru. Mujjukire bw'osoma Bikola Batume essuula esooka olunyiriri lw'omwenda paka ku lw'ekumi mujja kulaba nti Yesu atwalibwa mu ggulu, ekire kimutwala. Era bamalayika babiri bwe balabika eri abasajja bano Abagaliraaya bababuuza nti abasajja Abagaliraaya musamaalirira ki? Yesu gwe mulabye agenza ajja kukomawo mu ngeri y'etya? Y'emu. Bayibuli egambye ne ndaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire ne ndaba atuddeko eryafaana ng'omwana w'omuntu ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu ne ku mukono gwe ekiwabe eky'obwogi. Wuliriza bino wammanga. Kubikkulirwa 14 ng'obako bamalayika okusatu tumaze okubuulirwa. Kubikkulirwa 14:6 paka 12 Bayibuli etulaga nti Yesu akomawo n'ekire ekyeru. Era bw'akomawo mulundi guno takomawo kufa nate, takomawo nate kuzaalibwa ludda gye yazaalibwa eri mu kiraalo ate amala agende ku musaalaba afe. Nedda, omulundi guno Yesu akomawo ng'ayina engule ku mutwe gwe. Engule etegeeza ebintu bibiri. Ntera okubalaba basoma n'onyama nga mwambadde engule ku biseera nga mujaguza birthday zammwe. Engule kabonero akasonga ku buwanguzi, victory. Engule mu ngeri endala bwe tujja mu by'okufuga, kingship ne kingdom, engule ensonga ku buyinza. Omulundi guno ng'ebigambo bino bimaze okubuulirwa ku Bikkulirwa 14 tulaba Yesu ng'akomawo n'ekire ekyeru. Bw'akomawo omulundi guno ayina engule ku mutwe gwe. Engule eno kabonero akalaga nti muwanguzi 1. Number 2, kabonero akalaga nti ye nannyini buyinza. He is coming back as a king. Akomawo nga kabaka. Kitegeeza nti gwe nange mwoyo enkuba ey'olubereberye ey'oluvannyuma n'ey'olubereberye bigwanya okututeekateeka olw'okusinkana Kristo. Bayibuli etugambye nti eyali afaana ng'omwana w'omuntu ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu ne ku mukono gwe ekiwabyo eky'obwogi. Mu Lungereza akiyita siko, oba kiyite siko ekiwabyo eky'obwogi. Ekiwabyo kikozesebwa lwa kukungula. Kitegeeza mwana mwenyeza mpuliriza nti ekiwabyo kino Yesu kyakomawo nakyo oluvannyuma lw'okubanga ebintu bimaze okuteekebwateekebwa, enkuba ey'oluvannyuma n'obubaka obwamalayika owokusatu tumaze okubuulirwa, abantu bateekeddwa, Yesu akomawo abakungule abatwale ng'ababe. 15 agamba atya, ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ng'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene ng'agamba nti oyo atudde ku kire nti teekako ekiwabyo kyo okungule, kubanga ekiseera eky'okukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulwa eby'ensi bikaze. 16 n'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'ensi n'ekungulibwa. So Yesu akomawo basebo bannyabo okukungula. Kigenda tuyamba okwengera ye Mwoyo Mutukuvu.
17 agamba ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu naye ng'alina ekiwabyo eky'obwogi. 18 ne malayika omulala n'ava ku kyoto ye yalina obuyinza ku muliro n'ayogerera waggulu endoboozi ddene n'agamba oyo alina ekiwabyo eky'obwogi ng'ayogera nti teekako ekiwabyo kyo eky'obwogi onoge ebirembe eby'omuzabbiibu ogw'ensi kubanga ezabbiibu zaagwo zengeredde ddala. Mu kiseera ekyo ng'ababi babijjiwadde nnyo babinnyo ddala. Mu kiseera ekyo ng'abatukuvu ba Mukama abalongoosezza abateeseteese abeetukulizza Bayibuli tugambye nti ensi n'eryoka ekola etya n'eryoka ekungulibwa. Tegeera omanyi mulala neza mpuliriza ti mu ngeri y'emu nga enkuba eno ey'oluvannyuma yeetaagibwa gwe nange abatukuvu ba Mukama Zakaliya 10 olusooka agamba musabe Mukama enkuba mu biro ebya ddumbi Mukama akola ebimyansa naye alibawa empandagirize buli muntu omuddo mutale. Agambe nti musabe Mukama enkuba mu biro byaki mu biro ebya ddumbi. So kitegeeza nti ekiseera kino Mukama neza mpuliriza kiseera kya kwewonga, kiseera kya kwekebera, kiseera gwe nange mwe tuganye okuba ng'obulamu bwaffe butambulamu ne Kristo, kiseera kya kwewaayo, kiseera kya kunoonya Mukama, kiseera kya kutukuzibwa, kiseera kya kwenenya bye tulaba, kya kubeera so careful eri bye tuwulira era bye tulaba, kubanga mu kiseera kino Mukama neza mpuliriza Katonda ateeseteese okuteekerateekeramu abatukuvu be. Enkuba eno ey'oluvannyuma Mwoyo Mutukuvu ateekebwateekebwa gwe nange okututeekateeka olw'okuyimirira mu kiseera nga tewaliwo muwolereza. Twandibadde tuwala ebiseera ebimala buli lunaku, buli ku makya, buli kabungeezi ne mu bulamu bwaffe nga tutambula obutalekaayo okusaba. Kino kye kiseera ekiri Mukama neza mpuliriza gwe nange abamanyi tuli mu kiseera ekyokusala omusango okusinziira ku Daniel 8:14 gwe nange okwekuba mu ttooki tulabe obanga tusaanye okuyimirira Yesu wasalira emisango. Singa leero gwe nange tuyitibwa okuwummula mu bulamu bw'ensi eno ne tugenda mu kufa, ekibuuzo ekinene kigamba Yesu bw'alikomawo onaabeera mu abo abagenda okubeera mu kuzuukira kw'olubereberye oba ogenda kubeera mu abo abagenda okukaabira ensozi n'ennyanja n'ebirala oba abagenda okuyita mu kuzuukira okwokubiri. Maka essula ya 28:29 agambye naye emmere bw'eyengera amangu ago assaako ekiwabyo kubanga okukungula kukoze kutya kutuuse. Kitabo kye bayita Christ Object Lessons Popularo 68 paragraph esooka agamba the fruit of the spirit is love, nti ekibala ky'omwoyo kwagala, okusanyuka, mirembe, kugumiikiriza, buwombeefu, bulungi, kukkiriza, kwewombeeka, temperance, kwegendereza. This fruit can never perish, but will produce after its kind harvest until eternal life. When the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. Christ is waiting with a longing desire for the manifestation of himself in his church. Enkuba eno ey'oluvannyuma kigendererwa kyayo basobanura kwe kulaba nga ggwe nange Yesu alindirira ggwe nange twoleke ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye mu bulamu bwaffe ajja tukaayanire ng'ababe. Christ Object Lessons page 69 paragraph 1 agambye when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come and to claim them as his own. Ti Yesu bw'anaamala okulaba ng'empisa ye eyolekebbwa bulungi ddala mu bulamu bw'abantu be agenda kukomawo abatwale abakaayanire ng'ababe. Tegeera omanye nti ezimu ku nsonga lwaki Yesu tannakomawo, kubanga bw'atunuulira ekkanisa ye leero talaba kifaananyi kye mu yo, era ye ensonga lwaki tannabakaayanira nga bwe yakaayanira Enoka n'amutwala luddawa. It is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten the coming of our Lord. Nti mukisa gwa buli mukristaayo si kwa kulindira kwa kuba kwa Kristo mulundi kyekka, naye kwe kulaba nga n'okukoma kwa Kristo mulundi ogwokubiri akupapya. We were all who profess his name, bearing fruit to his glory. How quickly the whole world would be shown with the seed of the gospel. Quickly
the last great harvest would be ripened and Christ would come to gather the precious grain. Tusinga buli muntu yenna agamba nti wa Yesu, singa wansi w'obukulembeze bwa Mwoyo Mutukuvu nga tukulembeddemu nga tubatiziddwa mu ngeri ey'enjawulo, singa buli omu atambula n'agenda mu ngeri ey'enjawulo n'abuulira enjiri, singa Yesu yakomawo dda, mukisa gugwe nange mu biseera bino eby'enkomerero okulaba nga twanguyiriza okukomako Kristo omulundi ogw'okumeka. Ekisooka mu kweyoleka oba mu kwoleka empisa ya Kristo mu bulamu bwaffe, ekyokubiri mu kuba nti tubatiziddwa Omwoyo, tujja kubateekebwateekebwa. Njagala maliriza n'ebigambo bino ebiri mu kitabo kye bayita Writings, page 86, agamba bw'ati: At that time the latter rain of all refreshing from the presence of the Lord will come. Ti mu biseera ebyo Mwoyo Mutukuvu w'enkuba ey'oluvannyuma ejja kujja, to give power to the loud voice of the third angel, and he prepare saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Ensonga lwaki Mukama enkuba eno ey'oluvannyuma tugyetaaga kwe kubanga Muganda manyinaza mpuliriza ekisooka kya byonna Mwoyo wa Katonda ono agenda okutuweebwa, agenda kutuwa amaanyi tugende mu nsi tubuulire enjiri eya malayika ow'okusatu, tubuulire abantu ne balemerera okusinja Katonda mazima ne mu mwoyo, bagenda kufuna enkovu ku byenyi byabwe, bagenda kufuna enkovu ku mikono gyabwe, era kubanga bafunye ekyo, bafunye akabonero k'ensolo, bagenda kunywa ku busungu bwa Katonda obutatabuddwamu mu ngeri ey'enjawulo. Naye tegeera omanye nti enkuba ey'oluvannyuma eno egenda kuteekateeka abatukuvu ba Mukama mu ngeri ey'enjawulo okuyimirirawo mu kiseera eky'ebibonyoobonyo omusanvu, okuyimirirawo mu kiseera nga mu ggulu, mu yeekalo ey'omu ggulu teriiyo muwolereza. Muganda manyinaza mpuliriza, lunaku olwali Mukama nga bw'atuwadde omukisa. Lwaki leero tetumukowula? Pawulo nga bw'agamba mu Bakolinso ekisooka 15:3 nti nfa buli lunaku. Lwaki buli lunaku tetukaabirira Katonda n'atubatiza n'Omwoyo we, omuliro guli ogwa Mwoyo ne gusobola okonsuminga, okwonoona n'ebibi ebiri mu bulamu bwaffe. Kale bwe kubanga kwe kusaba ko Mukama akubatize n'enkuba ey'olubereberye n'enkuba ey'oluvannyuma, tugende maanyi tubuulire enjiri ye, tusobole okuteekebwateekebwa olw'okuyimira mu kiseera nga tewali muwolereza, olw'okuyimira mu kiseera ekyebonyoobonyo musanvu. Kubanga kwe kusaba kwo nja kusaba gwe nange tuwombeeke olw'okusaba. Katonda affe omukulu omugulu tukwebaza nnyo nnyini ddala kubanga oyogedde gye tuli. Weebale nnyo Mukama kubanga otuyigiriza era otutegeezezza nti tetulina ngeri gyetufuna nkuba ya luvannyuma nga twafuna ya lubereberye. Nsaba buli muntu yenna awulira ebigambo bino naye ng'ayaayaana mu ngeri enjawulo okwewaayo gy'oli nga Pawulo bw'atugambye nti afa buli lunaku, naffe tuyigirize bulijjo okwewaayo gw'ofuge mu bulamu bwaffe. Leka oluyimba olugamba nti sinze naye Kristo lweyongera okufugira mu bulamu bwaffe mu biseera bino eby'enkomerero, weeyongera okutuyigiriza okweweerayo ddala n'obulamu bwaffe bwonna, n'amaanyi gaffe gonna, n'amagezi gaffe gonna, n'ebibagagga byaffe byonna, n'ebiseera byaffe byonna, n'amaanyi gaffe byonna, tusobole okubiwaayo olw'obuweereza bwo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina, amiina. Mukama akumpeera omukisa. Weewaawo.